Waliwo akatambi akasibye kenjeera ku mutimbagano naddala ogwa TikTok nga mulimu abantu abagenda boogerera waggulu ebigambo bino nga bagamba nti twagala Kabaka. Eyakatadde ku mutimbagano yataddeko 40 poto. Nyongera okujjukiza nti vidiyo eno ngikoze olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Muzigo omwaka 2024. Nyongera okujjukiza nti luno lunaku lwe lujaganyizibwa lunaku lw'abakozi era olunaku olwaleero ebikujjuko ebikulu bibadde mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga ekimanyikiddwa nga Fort Portal. Wabula yatadde akatambi yategeezezza nti abantu b'ebitundu ebyo emikolo gibadde gitinta nga gitojjera gigenda mu maaso ne batandika okuwogganira waggulu nga batambula mu kkubo bagenda bwe babanja nti baagala Kabaka. Embeera eno okutuuka waneeno waliwo ebigambo ebigenda bibungeesebwa ku mitimbagano wonna nga ayisa abasajja Kabaka wa Buganda, Empologoma, Bemba Musota, Magulu Nyondo, Cuucu, Lukoma Nantawetwa mbunga bw'ataliiwo mu lubiri taliiwo mu kulamula Obuganda. Embeera y'Omuteregga yatandika okwogeza Abaganda bakoddomi baabwo mikwano gy'Obuganda kw'ossa n'abo abagaliza Obuganda ebirungi. Yatandika okuboogeza obwama emyaka si mingi oluvannyuma lw'okutwala akabanga akaali kawera nga ayisa abasajja Kabaka talabikako eri Obuganda, wabula emisinde egikulembera amazaalibwa ge agabeerawo nga buli nnaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Kafuumulampawu kiri bwe kito anti Ssaabasajja Kabaka yazaalibwa omwaka gwa 1955 ennaku z'omwezi ezo nga 13 omwezi ogwa Kafuumulampawu gy'emyaka 69 egy'obuto gigenda okubaawo nga emisinde gye gikulembera era nga gikulemberwamu ye kennyini yagiggulawo. Emisinde gye yalabikako era gye yasemba okulabikako yalabika ng'ali mu mbeera etawoomesa nakabululu era mukuumaddamula Charles Peter Mayiga n'avayo n'ategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka yali addugadde. Nyongera okujjukiza gwawoomerwa olulimi Oluganda Omuteregga talwala wabula addugala buddugazi era n'atutegeeza nti ayi Ssaabasajja Kabaka yali alwadde ekimbe ekimanyikiddwa nga ekya allergy ng'entabwe yava ku bimuli ebyali bimwetoolodde ku yajja ekirwadde era kaseera mpaawo kaaga baffe baamukuba ku ndeege n'emwolekeza eggwanga lya Bugirimaani okugezaako okufuna obujjanjabi ng'amaze okuba ku matu ngazze engulu baamuzza mu nsi yattu Buganda atandike okulambula, wabula emikolo mingi nnyo mu Buganda egibadde gibaawo naye nga jankizo nnyo eri Obuganda kw'ossa n'Abaganda nga Ssaabasajja Kabaka yalina okubaawo ng'agiggulawo oba nga yagiggala okugeza emipiira egy'ebika eby'Abaganda, emipiira egy'amasaza kw'ossa n'amazaalibwa baffe abadde talabikako kw'ossa n'enkuuka baffe yasemba okulabikako eri Obuganda mu lubiri ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2023 enkeera waalwo y'enkuuka olunaku oluggalawo omwaka nga Ssaabasajja Kabaka ye kennyini yaggalawo omwaka era naggulawo omupya, wabula enkeera ng'enkuuka weeri Ssaabasajja Kabaka teyalabikako eri Abaganda. Abamu ne batandika okwebuuza ebibuuzo eby'enjawulo tutyo tutolontose paka ku mbiro ezikulembera amazaalibwa ge era twali tumwesunze okujja okuggulawo embiro zino wabula tekyasoboka oluvannyuma lw'otutegeeza nti ayi Ssaabasajja Kabaka yali muddugavu era nga teyeewulira bulungi n'asindika Namasole n'ajja n'aggulawo embiro zino era abaazeetabako kwe kuli mutabani we amanyikiddwa nga Omulangira Ssemakookiro kw'ossa n'Omumbejja Katalina Sangalyambogo baffe teyalabwako n'okuggulawo emipiira egyabadde e Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu era Omuwologoma teyalabiseeko. Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga Kabaka w'ebweru n'agenda emikolo egyo n'agitetenkanya ne gitambula bukwakku. Abaganda batera okufolowinga ensonga abeetoolera ku mikutu egya social media batandika otteekawo emboozi Omuteregga twandibanga tukuuma lubugo nga lubaale mubbe era mu inbox yange Omwana Soda nfuna obubaka bungi nga bantegeeza nti munywanyi vaayo tegeeze abagoberezi bo nga Ssaabasajja Kabaka bwe yawambibwa mbategeeza nga entakera
nti nze sikola mbozi oba ggulire lye sirinaako bwino era eno sitoolo gikola maze era bakatambi kano kesimanyi nti oba kakwatiddwawa era ani akakutte nga mulimu abantu abatambula nga bangi nga bagenda bagezaako okubanja Omuteregga nga bagamba tuwagala kabaka wabula ebyo byonna nga bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kw'ossa n'obwakabaka bwa Buganda n'abo ababyagaliza obulungi. Omukuumaddamula Charles Peter Mayiga yavaayo n'ategeeza Abaganda nti mubeere bagumu embeera ya Ssaabasajja Kabaka bagezaako gikwasaganya balabenga edda mu nteeko era n'atugumya nti Omuteregga just yaddugalamu era yeetaaga essala ya buli kinnoomu asobole okulaba ng'akuba ku matu era n'avaayo n'akawaŋŋamula n'agamba abo bonna abagenda basaasaanya ebigambo ku mitimbagano nti Ssaabasajja Kabaka yandibanga yawambibwa oba sinnakindi nga yakisa omukono ebyo ebigambo byanjwanjwa bya bwewussa bya butaliimu magezi era n'alabula abazzukulu ba Buganda okugezaako okwewala abantu ab'enkulanga eyo kw'ossa n'okwewala okusaasaanya amawulire ag'obulimba era n'atusaba abavubuka ab'omulembe Omutebe okwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kw'ossa n'okwagala Obuganda nga tubulwanirira eri byonna ebigezaako okuvaayo okubulumba omuli n'ebigambo eby'enziro ebisiikiddwa ku Ssaabasajja Kabaka era gye buvuddeko yavaayo n'asaba abazzukulu ba Buganda okulekeraawo okutambuza ekifaananyi ekya Ssaabasajja Kabaka kye baamukubanga addugadde kyali tekirabika bulungi nga kigezaako okutyoboola ekitiibwa ky'obwakabaka bwa Buganda wabula byonna ebyo Mukuumaddamula abyogera alinga asaba embwa enseko kuyiwa buwunga ku Ssemayanja bannabuganda tebabiwulira bibayita ku matu era gye buvuddeko waliwo obutambi obwatambula ku social media nga bannayuganda Abaganda kw'ossa n'abaagaliza obwakabaka bwa Buganda okusinziira mu nsi ezeesudde Uganda eziri ebusukka mayanja ngamba ebweru nga bagezaako okwekalakasa okw'emirembe nga babanja Ssaabasajja Kabaka addemu alabikeko eri embuga n'abalala bangi bagenda bakola obutambi naddala ku mitimbagano egya TikTok, Facebook, YouTube n'emirala nga bagezaako okubanja Omuteregga yonna gye binaggweera Namugereka Ddunda yamanyi era yaba ataasa maaso moogi kyonna ekigenda maaso adde mu mbuga ye atandike okulamula Obuganda nga sinnaba kusiibula ngenda kulekera ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ebimu bye yayogera ng'akyali mu mbeera eyeeyagaza Abaganda kw'ossa naye kennyini byali bigambo bikulu nnyo byali bigambo bya nnaku nga wobiwuliriza n'obyekenneenya tolemererwa kuyunguka maziga mu birozo nze omwana Soda Namugereka Ddunda abankuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda ne Buganda. Tusibirira abantu baffe entanda obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala n'olwekyo temubongoota. Export TV to the world.